emizannyo mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Tegusuulwa musajja munnamawulire munnamateeka ate era munnabyabufuzi be tulina ab'ensangi zino. Tumulese n'olunaku olwaleero nga tulina bingi bye tugenda okwogerako. Tugenda kubaganya ebirowoozo ku ntalo eziriwo wakati wa Aleese, Pallaso n'abantu abalala. Ate tugenda kwogerako n'ebyobufuzi Aleese byabaddemu kubanga twamulabako wali ku Democratic Alliance ng'ali mu kusayininga empapula. Kwegamba twagala kumanya Aleese kiki, ani amuli emabega, baani abamutuma, lwaki alwana ne bayimbi banne n'okusingira ddala bafamire y'amayanja. Ebyo byonna tugenda kubikuba mu ttooki. Tugenda kwogera ku nsonga ya President gye yagaanye abantu okuddamu okuweebwa bond ku poliisi kubanga ono munnamateeka ajja kutaputira constitution nga bwegamba. Ssebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba ssebo. Sooka obuuze ku batulaba. Amina ssebo mukulu kwezi Robinson nkwebaza. Amina. Kweyanza n'okweyanza. Ssebo. Weebale omulimu gw'okola mbeereyo nga mbalaba. Amina. Nange okumpa akaaganya okusobola okuyisaawo ensonga ate enkulu. Ndi musajja wa NUP. Yes. Ndi musajja munannansana Kayingo. Era tutunulira ensonga butuufu wakyo nga zijja okuba nga zigenda. Ssebo mukulu kwezi era ngenda kwesimbawo mu kalwa akabindabinda. Ngenda kwesimba Nansana municipality. Okusobola okuba nga nkiikirira abantu bange mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Koze Nansana municipality si kyesimbyewo. Kubanga yibadde tagiti yange ya Nansana municipality. Naye ate bw'obanga w'oli ebyange byonna obimala. Neeyanza mukulu kwezi. Abantu badde babuuza nnyo Nansana abammanyi ab'e Nansana bammanyi. Mami kwezi maze emyaka 29 mu Nansana. Munyina amaka gange gali Nansana. Bambi. Abatuuze bonna bammanyi. Mbaddewo okumala emyaka 24. Nansana ewaffe. Nansana wennyini. N'olwekyo ensonga ezo tujja kuba tuzoogerako. Badde simanyi nti oli muliraanwa wa. Amaka gange gali Nansana okumala ebbanga eryonna. Yes. Bambi. Yes, kibadde bagamba ekyennakawa. Ekyennakawa lwakubanga kitange gye yali famire. Agendeyo bugenzi yali mbeera eyo. Nga famire. Naye omukyala n'abaana famire yange balinwana bonna mbadde mu Nansana okumala ebbanga eryonna. Naye n'ogamba n'abantu bange gye nazaalibwa kamba kiikirire. Gye nyina okubanga ngenda lwakuba nti Nansana munene alina divisions 4. Tulinamu Nabweru, tulinamu Gombe, tulinamu Nansana ne Busukuma. Divisions ziri 4. Ate nnene ddala. N'ekyo zeetaaga abantu okubategeeza bonna. Nebaza abantu b'e Busukuma, nebaza abantu b'e Gombe be twabadde nabo. Abasoose okutema essindi be twatambudde nabo. N'abalala bonna nja kuba mbatuukako so okubanga tutambula. Naye nga ndi munna Nuupu Kakongolero. Era ngenda kuvuganya ku kaadi eya Nuupu. Ebina bivuddeyo tujja kuba tusobola okuba nga tugenda mu maaso. Kale ndowooza mumuwulidde mukulu Tegusuulwa. Toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu. Tugenda kutambula bwe tuti. Entalo oziraba. Abaana bakubye ekikonde kyabadde Kafungulankete mu nkuuka. Aleese yalabye Pallaso alinnye ku nankani okuyimba. Najja naye n'ateekawo ka siteegi n'amusumbuwa okukakkana ng'eŋŋumi enyoose. Era eggaali ya Aleese yafunye obuwanguzi mu nkuuka. Ne bwe baavudde mu nkuuka, Pallaso n'ayungula eggaali eri Kakongola Ziga. N'alumba Fangoni yagirese yonna agiyiye ku ttaka. Abaana babbi amannyo baagakudde. Be baakuunyudde enviiri baazikuunyudde. Be baayiye amannyo baagayiye. Era olwamaze omulimu amakula n'alinnya ennyonyi n'agenda ebweru kuwummulako. Ani? Pallaso. Poliisi etandise okunoonyereza naye nga Pallaso ali bweru yagenze kuwummulako omulimu gwe yakoze gwabadde munene. Ate nga tujjukira bulungi nnyo nti Pallaso era yaleeta Aleese okutuuka awo bwe yamukuba empi nga Pallaso agenda kukola ekivulu kye. Aleese awo gundi n'amuyingiramu Bajjo ne Abitex okukakkana nga bakoze ekivulu ekyali eky'amaanyi. Ensonga zino ziraba zinaakomawa ez'okulwanagana okuliwo wakati w'abayimbi naye nga tebyekuusaamu ebyobufuzi. Kakati mukulu kwezi tugenda kulaba bwe tuti. Awandika script y'omu. Alabika. Saalabika y'omu. Banna bonna bazanyi. Pallaso muzanyi. Skini naye muzanyi. N'abalala baliwo. Omanyi kakubulire kya mirundi ebiri. Waliwo Lubaale. Juzi mukwano gwange walukaga yakuba akayimba nti Lubaale amuluma. Kati Lubaale bw'abakutte tomanya. Olaba bintu gootaana, olaba bintu kuddeeno, olaba bintu butatambula, Lubaale ng'akukutte. Kati omuzannyo gw'abamafia n'omuzannyo gw'abawampisi
wampisi abanga gola baita Godfather oba mafia oba mukolera nenga tumanyi nti omukolera muyinza okuba chain y'abantu 12 namukolera omuntu omu nenga mukama omwe temumanyi kisobokera ddala abantu mulayini bwe matenga 12 mwenanga mukolera mafia ogo ali ku ntikko nenga mwena temanyi nti mukolera buli omu amuzanyisa paati ye ne mwesanga ne kusini ne mwekuba nze nkolera omuntu yomu nawe nene twekuba nga nze golowooza okolera mulala nange ndowooza nkolera mulala n'oli alowooza akolera mulala nenga mwena mukolera muntu omu n'abayindi bakakola omuyindi bw'ateekawo bizinesi nekwata nnyo akati kati bamala okukwata akati ne mutandika okwebuusa omuyindi abba nnyo sente nedda tewali balala bakuno ne mutandika okwebuusa omuyindi kyakola afuna omulala naggulawo branch wali mwena ne muddukano ne mudda wali kyokka nga ate branch yiye wena mugwa mutekeze bw'alabe mutandisa omubala ennyo kumubuuka ennyo agiggulawo wali naye ng'ayise mu kwezi mwoza katugende ku munnayuganda munnaffe kumbe era mugwa mutekeza muyindi enkola y'abamafia y'abayindi mu bizinesi Pallaso skini bonna boosi y'omu yabakozesa kati ekibatta be bavubuka Mwai Museveni alina okukkiriza nti generation si ye wano yeyogerako n'olulica n'agamba bakyali bange yeyogerako olwakaliru kyamuzi lwennyini n'agezaako mbw ayogera olulimi olwa ghetto bakyali bange nja babeererawo temutya nnyo nze ndikaze wammwe tolabandeki muzeeyi ate kakati abageto batandise n'omusika yekubako ne rap wano mpenkoni tojjukira baddewa kwezi baddewa ekyo kyonna kyonna kiri ku kintu kimu kulwanyisa generation mukulu kwezi emyaka gy'olimu gyejange n'abatulaba olw'ebifo byetakyasobola kugendamu lwaki osuubira okusangayo muwala wo oba mikwano gya muwala wo oba egya mutabani wo saawa yonna oyinza okuleeta obuzibu generation ekulesse olw'ebyo takyakirizibwa kwambala sikyagenda mugundi mu kilabu tokyasobola genda mu kilabu okuggyako olw'olumu n'oswama afriko nti njagenda bakadde bannange tubeerayo n'abasibya amataayi n'abambadde gomesi ebifo byennyini juzi we twabadde wali walabye abaana myaka 13-14 kukoma kwabiri bali mu kuwuga Tegusuulwa nga nawe gy'olabika kakati nze ne mu kalica eyange n'okwambala ekinu kuba kwekaza eba kalica y'abazungu nnyo kwa generation endese kati Mwami Museveni kye yagaana okukkiriza nti generation ekuleka eno generation ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga percentage esinga obungi bavubuka kati saidi yeeri bayiiya bafunye batya one tugenda mu kalulu debate yonna tugijje ku mafuta g'eggwanga ku mirimu gy'abannayuganda abantu abalina okufuna emirimu ku nguudo masanyalaze malwaliro masomero debate tugijjeeyo tugiteeke Pallaso skini bali mu kulwanagana kati we baagala otuteeka mu budde buno obusembayo ffenna tukimanyi ababi tubamanyi tiimu yaabwe eri script yemu ndoza walaba bampoga ne banne bayanjula skini ng'omuyimbi waabwe nakinku nga memba era abo firimu bazanya bazaawa bateebawa tubamanyi bulungi tuli ffenna Pallaso muganda wa Chameleone era naye balina gye basamba badda bamanyiddwa okumala ebbanga lyonna ono yazze okusinzira obufaananyi bw'endabye oba bwabadde kiro bataalaze ez'amaanyi ne balumbira ddala ne baasa buli kimu abafangoni ne babaleka nga babayiye amannyo we tukolera kati wakayita essaawa 8 sinafuna ripooti n'emu gye ndabye eya poliisi ekyogerako n'ekirala oli yalinnye ennyonyi yakoze eki yagenze effujja eribadde likolebwa walabye ne kunkuuka banembeera gye baataddewo walaba omwana oyo skini simanyi skini kyejja ku kavule najja n'atawanya ekitebe kyonna n'akifuwa yaswama abantu nga bataliwo najja akola effujjo lyonna tewawulira wadde poliisi egamba nti gwe ekikolwa kyokola kifyobuula kimenya mateeka kisosonkereza kiweebuula oyagala kuleeta nta muyimbi ate era byabufuzi singa yagenda kamwoki wa Bobi Wine ekyo kyandibadde kyanjawulo kirala ate Bobi Wine okuyimba takyayimba mu birala nnyo Bobi Wine ekyabagamba tufune tutereeze etteeka eriyamba abayimbi buli omu asobola okufunamu copyright act oba law kati awo amaanyi we gaali badde mu wiiki tono abayimbi wabalabye ekyabatuuseeko eggulu
yes Salimu Salim yabagobye bonna kati okubagoba kitegeeza wali ekinyusi nti babadde balwana state ebadde erwana eddira abayimbi bonna ebadinayinge ebalemese okwegatta ku Kyagulanyi yebadde plot nga babawa ssente okutayigatta ku Kyagulanyi mu ngeri ez'enjawulo okubawa ssente ez'ebibiina okubawa kinnoomu okubayambako ebivulu byabwe okubayamba okumenya amateeka nti basukkaano nawali babenga tebeegatta ku Kyagulanyi tuli fenna ekyo kibaddewo okumala ebbanga ddene era kyalwato kati abayimbi ab'amaanyi ne bafuna obuzibu baagala okujja eno ate batya batiisibwa olw'omulimu gwabwe gw'okuyimba naye nga tebalina okuba n'embavu bakkirize amateeka gabeerewo agagenda okubayamba okufuna omulimu gwabwe kati ekyo kiringa ekyalemye kati kyebaagala kati kwe kufuna attention y'abayimbi babiri be baalabako nga balwanagana Pallaso ne Skin Skin alyoka ayambuke ng'onaamukubi empi bakole akavulu ke kalonkinga Skin omugenzi Ichuli yali yayogera nze simanyi nnyo bya music ng'ayogera ku Allen Skin oyo namwogerako nti engeri gye yeeyisaamu gy'ayogeramu engeri gy'akola ebintu alinga mupange mwana wattu Skin ng'alinga mupange engeri gy'akolamu ebintu bye byonna naye nga nze Skin simumanyi kati bwe nkitunuulira wano debate kati gitwogerako olwaleero yaabo ababiri kikye baagala buli omu afuna ejje lyakomandinga ng'ateekebwamu ssente nti kati gano amagye ga Pallaso gano amagye gaki ga Skin kwezi bwe twali twakula fenna twakula ffe tumanya nti oli mu Russia oli mu America yawo era nze ndi mu America oli mu America nze nga ndi ku Russia ebiseera ebyo oba okiraba ng'oli mu Russia oli mu America waliwo olutalo lwa Iran ne Iraq olwo lwali olwakasamene nalwo lwakwata kati nali mu Iraq okwata eno awo nali mu Iraq mu biseera ebyo kati ezo entalo ziwugula naddala abavubuka ne bafuna abakulira gwe bakkiririzaamu nga ye Skin ye Pallaso project erimu ssente nnyingi nnyo era kyova olaba twakiraba nga Kalihola bwe yafunanga abaana ne bakuba abantu emiggo nga poliisi tebakwatanako kati project eno alwandika script y'omu naye nga kisobokera ddala omuntu okuba nga awagira omuntu naye nga takimanyi nti gwawagira oba ebikolwa bye biyamba oli kati abantu kye balowooza nti state okutuukako ye kenyini namba emu yalina okujja ayinza okuyita bantu 4-5 nga tokimanyanga nti okolera ye naye nga tokolera ye okusinziira timing tegukyawera mwaka tuli mu myezi baagala okuzimba abantu ababiri era bwe tegendereze fight eyo ejja kubeerawo ng'ekonsuminga nnyo abavubuka nga batogera ku Arsenal na Man U boogera ku Pallaso na Skin era emmotoka ezo zonna yabadde nga firimu kuziteekateeka tojja kujja tuzikube zonna tuzaaseyase kiki gwe teweeraliikirira emmotoka ezo zonna mpange era zigenda kusasulwa era ssente zaazo weeziri nga firimu bwebeera kyebanoonya lwe lutalo sinsigu olugenda okwawula abavubuka bave ku nsi yaabwe balekerawo okudimandinga democracy balekerawo okudimandinga gavumenti ogiteeka ku nninga wano abantu bangi abakoze ebintu ebyo 1 be balokole nebaza omulokole bamuyita Pastor Serwadda ennaku zino nebaza sirwa kuba nti ndi mukatoliki nebaza abafaatha ab'enjawulo aboogera ebintu nga bwe biri mu nsi nga tebatiiriridde nebaza Sheikh Kiti ndoza ye Kiti engeri gyayogeramu ebintu bye yesu toli munabyabufuzi n'ebigenda maaso byogerako waliwo ne faatha yoyogedde ku musajja ono gwe baakubye ekyasi yayogedde ku musajja gwe baakubye ekyasi n'agamba abaana be basigadde ludda wa now confusion yali bweti bwe babuzaabuza eggwanga baddira bapasita abamu si bonna eriyo bapasita abalungi saagala oli agambe mu Tegusuulwa yavumidde bapasita nedda naye nga bwe kugamba mu bafaatha eriyo ababi ne bapasita eriyo ababi ne batandika okunnyonnyola nti gwe kwezi omuvubuka omutasomye obutafuna mulimu Katonda Katonda yakikola saba nnyo ojja gufuna tukwatagana obutafuna ddagala lya maama wo ne taata wo abakadde abalumwa Katonda yakikola
yakikola saba nnyo Katonda ajja kuba batakulula era tuteekayo ekiweebwayo kati buli kintu kyonna gavumenti kye yali badde ekola pasito n'awugula n'akiza ku Katonda n'agamba Katonda yakikoze saba nnyo Katonda asobole omusango ne baguzza ku Katonda ogwandibadde ogw'abakulembeze baffe kuba Katonda bino tabiyingira mu kiriyali tabiyingiramu lwaki Katonda awalana Uganda ate Amerika n'atagiwalana kiriyali ekiri ku bukulembeze naye kati pasita agenda n'akyusa obwongo tukwatagana okusingira ddala obw'abakyala n'abavubuka n'abalaga nti ekizibu kiri ku ggwe Tegusuulwa tosaba nnyo nze Tegusuulwa nzikiriza mu Katonda ndi musajja mu Katoliki nzikiriza mu Yesu Kristo nate nzikiriza nti nyina okukola era ne Bayibuli egamba ataakole n'okulya ataakole ki taalyenga era nzikiriza nti omukisa nyina ogufuna ku ngalo zange Mukama alina okumpa omukisa kati eyo nawo ne bawugulawo abantu kati baddidde firimu eno ey'okubiri eya Pallaso ne Skin babaleese dibeeti y'abavubuka etandika okubiraba bwetyo buli bavubuka babiri basatu batuula boogera ku Arsenal Man U boogera ku Pallaso Skin Liverpool etwala ekikopo ku luno oba Arsenal ekitwala Arsenal ereeta muzannyi ki ono aleeta ki n'osanga omuvubuka tamanyi wadde minisita gwalina kuteeka ku nninga kuba yenkola gye tulina okulaba nti minisita ow'enguudo asulaawo ne tumukeera bukezi ow'ekikula ky'abantu ali wano ne tumukeera bukezi ne tudimandinga kati abaana bagwira eddalu egindi mu Buwalabu ne minisita w'ekikula ky'abantu etunula butunuzi ng'abaana baffe bafiire eyo babaggalidde babamazeewo ebyo tebiyingira namu tesobola biyingiramu tebigikwatako obwongo bonna buli basigazza batya entebe eno ne ssente kati firimu nga maliza paati eyo firimu yennyini enzanye erina omuwandiisi wa script era bonna boolaba bano ba actor naye omuntu asobola okubeera actor nga tamanyi nakumanya naye nga mu firimu mwali naye nga tamanyi lwaki agizannya kubanga oli ajja nayitamu oli najja amusomeramu nti kati gwe genda omuvumi genda omutyobole ng'ali ku stage ne bamala okumutyobola najja ewuwo kasajja nga kakumanyidde tugende kutwale waagundi tekamu ssente bweziti emmotoka zonna ozikube bwe tumaliriza bwe buti linnya genda mu Amerika owumulemu ate ogenda kudda bunodde ojja gendako mu kooti teri kigenda kukola ojja kumalayo wiiki nga 2-3 kalekerawo okumanyiira nga noono bamukubamu omuliro kyebanoonya bavubuka ba Uganda kubadaivatinga babe nga banyumya kwekyo neneebaza pulezidenti wange his excellency Kyagulanyi Ssentamu omwana oyo simanyi yaani Skin yejja n'akola efujja ekavule wali tetwamunyega mwamwesonyiwa twamuleka bulesi tewali n'ekimu kubanga atereka mukulu kwezi bintu bya mirundi ebiri waliwo empaka ezaaliwo ne bagenda bakwata embuzi zonna ne baziteeka muzigende zidduka enamboole embuzi bazitwala enamboole bwe nesiga bagenda giwa omudaali kiririyo ebyeddala simboozi bakwata embuzi zonna bazitwala enamboole muzigende zidduke balabe nga bazitendese okudduka gwe tozuulira abagagga baba n'empaka z'embuzi tozuulira agako kwesogamba ziba mu nnyonyi eyo mpaka za mbuzi ne bazitendeka esinga okudduka ne baziteeka wali kati bwe baziteekawo ne baziteeka mu keeki mwe zisimbulira mu biyumba byazo namba 1 2 3 4 5 6 paka namba 9 kati mu namba 10 ne bateekamu akaweewo nako kadduke n'embuzi kati baali bazitendese n'akaweewo bakatendese bwe baakuba akadde bwe bati pa ne bagulira zonna zidduke embuzi ne zisumulula akaweewo ne kasigala nga keetuulidde akaweewo kasigala nga katudde ne zidduka ne bajja ne batabukira akaweewo twakutendeka oganye okujja tukoze bubi nnyo omukolo akaweewo ne kabagamba nti naawe nze siba mu mpaka za mbuzi nze ndi kaweewo akaweewo tekadduka na mbuzi ye Bobi Wine oyo Skin yali alooza Bobi Wine alina obudde omwanukula tabulina nze nali manyi nti Aleese Skin mugenda kumutuga butuzi ezo mpaka za mbuzi nebiba bikonde biba mosquito weight heavy weight Bobi alimu heavy tasobola kuyingira ringi mu mosquito weight eba mada ogwe nange gumusalira Bobi Wine nga kati Aleese Skin bwe yamala okwonoona ekitebe kya mwaha anti kakati kiri bwe kiti
embeerawo kye bayita empungu. Empungu ogimanyi? Eba mu bbanga. Empungu erengera kilomitazi nga 15 waggulu wano. Nerengera akabuzi kakuba n'ekabinika. Katonda wange. Nekatwala ekyo bayita empungu. N'empungu erina enkola yaayo. Buli enkuba lwetandika okutonnya. Ebinyonyi ebisinga byekweka miti. Empungu teyeekweka. Erinnya neyeegenda ddala paka maaso waggulu netuuka enkuba weekoma negiyita nako. Neyita bbire nedda waggulu. Weebire. Ngate enkuba etonnya eno ye teyeekweka mu miti era tewali yeepaaka ku mpungu. Omusota gwepaaka ku mpungu waliwo n'ekinyonyi ekirala ndoza namuŋŋoona kyagezaako kwepaaka ku mpungu kuba kijja ne kijja ensingamu wano empungu oba n'omusota. Empungu tetawaana naawe kulwana naabo. Erinnya bulinnya netumbiira etuuka mbire omusota nga tegukyasobola kussa oba aweddewo nga teye empungu etandika butandisi kati kugenda okwejjuukiriza bwe guti nga tegukyasobola kusikamukka gwina kuta ne gwekata wansi teguwona gufa bufi naye nga empungu tegukutteeko. Bobi Wine tasobola kukwata ku Aleese. Alinyisa bulinyisa levo fe abaana bannupu tulinyisa bulinyisa levo tetuyomba na muntu levo zigenda olinyisa levo atuuka waggulu levo nemulemerera neyekata Aleese. Eyo project naawe kakati kigoloza kiki ekyamuviirako okujja okulumba ekitebe kya Nuupu agezaako kubanga firimu omulamwa gwa firimu firimu eri kulemesa bavubuka kubawugula kwagala kulaga nti nze w'amaanyi ku Bobi Wine temumukiririzaamu ne kati Bobi Wine n'agaana okuyingira mu ebyo n'agaana twetesobola kumwandukula naawe tetusobola kumwandukula era ntumuleka era kakati olabye afunye banne bwe bazanya firimu yefunye Pallaso bazanye owa Heavy tasobola genda mu ringi na wa mosquito weight ate bagamba nti nno okulwanagana kwa Aleese ne Pallaso banoonya kamiliyoni anti kamiliyoni yali mu script kati kamiliyoni yawokana ne Skinny ne Pallaso bonna bakolera omuntu omu script writer y'omu eyo tiimu y'emu ekigendwa kyayo kuwugula abavubuka naye ate kamiliyoni yagamba nti nze byammwe nabivaamu nga takyayagala kubibeeramu bw'agamba naye omulimu guli gwakola tasobola gutasobola bivaamu ebyokwesimbawo ebyakadaala naye omuzannyo gw'okuwugula abavubuka agubeeramu nnyo. kakati ekyo kitutwala ludda wa mwana wasse kitwala wantu wamu script yayise script sinungi awandisa script addeyo kuba abantu bagibuuse teriyagenda biwa makulu amakulu Uganda geeyagala nkyukakyuka ey'omuggundu nkyukakyuka mu bulamu bw'abantu nkyukakyuka mu mbeera abantu gye balina okukola okufuna akasente amalwaliro makolero nguudo by'obuyigirize n'ebirala abantu bye baagala si kusikagana muguwa Palasani Skin eyo tetuliyo era tugamba abantu bonna basebo ne bannyabo ng'oli wa Nuupu nayagala Uganda okutereera tugende mu nsonga ezitegeerekeka eri abantu batusasula omusolo gwaffe basobola okubanga batuwa service delivery. kakati otunulira kino ekya Aleese omutwala mu kkomera ng'akubye abasawo b'ensambya ate ne batakomaawo ne bavaayo aba NRM ne bamulwanirira okumuyimbula golooza NRM ye batuma bwe badde eryefujjo omanyi kati mukulu kwezi kiri bwe kiti buli lwosemberera enzikiza oba tokyalina kyoyinza kwekwasa obubbi buno obukudde ejjembe wano obwa corruption n'ebirala nti bano abaana ababba ssente z'ebitongole agenda nabba biliyoni tulifena ne bamwako emitwalo ne bamwako miliyoni nga 5 naye olwokuba buba bubbi bwaddayo ekya bamugamba okubba biliyoni mwabba biliyoni 2 kubanga boss takyasobola bigoberera takyasobola namunenya nti mwana gwe nagambye biliyoni 2 emu lwaki wabye 2 tukwatagana kati embeera bwekola ki bweti webeera kati bw'oba owagira ono nga omulina mu kyama awugula abavubuka mu ngeri emenya amateeka
atuuka ekiseera naawe n'akuswaza nga tokyalina nnyo kyamanyi kyoyinza mukola naye n'akoleramu efujja erirye ery'okuba abasawo n'akoleramu efujja erye ery'okuba abasawo kati n'omugamba nti mwana wange tojjukira ekyaliwo wali weerabidde ekyaliwaawo abakulu aweerubaga bwe baleeta sikiini ayogeremu n'abantu n'agamba nti yati nze ndi mubbi wa busimu ekyali wano nga balonkinga Democratic Alliance n'agamba nti nze ndi mubbi wa busimu naawe oli mubbi wa budo fena tuli babbi ne twegatte kati gwe mubbi omukulu nange olowooza byali ku script ninga tebyawooma eryo akupaalako bupaasi geyaswaza ate kuswala mukulu kikwezi kirivu ekiti amayembe gagaba ssente ne gasooka kusaba nkoko n'ogamba eyo njagiwaayo bw'ogiwaayo ne gagamba okay ompadde enkoko twagala mbuzi n'ogamba tewali taabu ku bugaga bwe mumpadde n'okumala ogawa embuzi ne gagamba twagala nte n'ogamba singa mwagisaba dda kivamu ne gagamba twagala omutamivu akatamivu k'oku kyalo n'otyamu n'omagamaganako n'okanoonya n'okawaayo twagala mutabani wo kati bw'osiba omutima omuwaayo bangi bamuwaayo twagala nnyoko paka lw'oyabika bwe buzibu bw'enzikiza nga kusaba kino paka lwegalisaba gwe kennyini tosobola kukwatagana nago era toligatereeza ekivaamu nga gatoloka embooko ng'etaliko kaaba ku kyalo babantu gye biggwera ng'enjuuyo bagikubye ebitooke babiridde ebisolo babiridde bakugubye ku kyalo ng'amayembe geefudde obuzibu tosobola okuleeta sikiini omuyingiza ekibiina ekyagala okukwata obuyinza kati oba oliko ki watukali olaba byeyeyogera lwe balimwongera akalulu lwe balimwongera akazinda oliraba ebimuva biri bate makula nga bisingira ddala ku ebyo bwe buzibu bwa politics w'abampisi bawampisi politics waabwe abeera bw'atyo atambula bw'atyo tatereera ebintu bino gwe bikuwa kyakuyiga kiku sipapa naye yakolanga bw'atyo era yalumba ekifo kya Nuupu ekamwokya n'akuba amasasi sipapa kakati gavumenti yamugulako emisango ali mu kkomera oza tekyalibadde kyakuyiga eri abavubuka abakozesebwa NRM oluvannyuma ne basuula ate ne bamalira mu makomera tebayiga kuviira ddala mu bayibuli tebalina amaaso naye tebakola ki tebalaba balina amatu naye tebakola ki tebawulira balina ennyindo naye tebakola ki tebawunyiriza bo babeera era eba ebeeyambisa nalina omukwano gwange ng'atunda ddagala lya habo naye ng'atunda lya bicupuli ne mugamba nti naye eddagala nga bagambye teriri ku mutindo bw'omala okulaga ku TV abantu ne bajja 200 ne bagula eddagala agamanyi g'ekisajja ne bagula kakati gwe kyekiddirira batebeekyanga n'agamba Tegusuulwa leka naawe akazannyo kali bwe kati baasa ezo ziyingiza abantu mu kibuga buli kadako ate nezifulumya buli ku lunaku abantu 5,000,000 bayingira ekibuga njagalako 300 abo ekyange nkyagenda kufuna abalala kati nga ye yakyenyumirizaamu naye nga amanyi g'ekisajja terigongerako wadde n'akatono naye nga akwata ssente sente ngakwatira ddala sente naye ng'amanya buli gwaguziza tagenda kudda naye nangamba nti nsobola okukola okumala emyaka 10 lunaku nga nfuna bakasitoma abapya ng'ate bangi katonda wange kati kyekimu na bano politics bawampisi tebayiga tebategeera tebajjukira kati Pallaso avundira mu kkomera bamukute gundi sipapa yalina emisango gyemirala awo nga bakuvuddemu gavumenti egenda n'agenda mission bwegwe oba owedde abantu kyekyabalimu okutegeera mission bwe mala okugwa oba owedde ate bafuna mulala bafuna mulala gwe bakozesa gwe baba bakutadde era oba ogenda kaaba kati ekyo kikyalema abantu okutegeera n'okuyiga abavubuka baffe aba Nuupu mubateeseteese mutya nalabye bafuutu soja bonna buli omu ayagala kwesimbawo tunaasigazaawo ababeera ku kitebe bajja kusigalawo ebifo bingi nnyo mu Uganda n'abantu bannayuganda bangi Nuupu twawandiisa abantu mu register ne tuba nga tugenze kumpi 2,400,000 onakoma okujja olwasooka kati ebifo biri bimeka bajja kwesimbawo
n'abala era tukubiriza omulanga buli muntu yenna asobola okwesimbawo weesimbewo option number 1 bw'oba tosobodde kwesimbawo okola ate ekirala kuba ebyokola bingi yes ebyokola bingi balina okwesimbawo ensonga zino bazitegeere bulungi omanyi ekyatukola obubi okuva mu gyenkaaga eyo nga bagamba amawanga amalala tegayingira magye twagenda okutuuka nga amagye ate gegakutte ekintu ne bagatamya amawanga amalala nti omuntu atalina fuuti 5 n'ekitundu tayingira poliisi amini nti yatutega kakodyo ng'akimanyi nti bwabalugwalala baluulu abakakuwa be bawanvu abaganda bakitemu abasinga n'akaleetanga kakodyo nti omuntu atalina fuuti mukaaga teyeesimba nga amanyi abaganda batono abalina fuuti omukaaga mbuno asobola kukuba bulungi sabbaawa yes n'ebibuuzo nga babuuza byanjawulo oli bamubuuza birala gwe batuuka kugwe kwesiga bagamba osobola okubanyuka ekyasi sisobola nti ati kati gakulemye naye nga ebibuuzo babuuza bano birala nabali babuuza birala babatamya amagye ye politics bandange ebintu nga bitusobedde okwogera kwa president wakuwulidde okwokuyingira omwaka yagambye nti nno bond poliisi teziramu nezigaba bond teyayawudde misango ki oba misango ki paka ng'ogenze mu kooti n'owoza olowooza president tatajetinze bannabyabufuzi naddala abavubuka abafu abali ku ludda oluvuganya gavumenti abagenda okukwatibwanga nga tebaweebwa bondi basobole okugenda mu kooti n'okubanyiya ebyobufuzi gwe tolowooza nti naako ke kakodyo akalimu mu nsonga eyo gwe nga munnamateeka okitunuulidde otya bwekiri infact ansi ogijjeeyo bulungi ekisooka bondi creation ya teeka tukwatagana kiri mu mateeka kati bw'osoma criminal act ne police act bikulaga nti omuntu anawanga bondi ne bondi police eyina discretionary powers okwesalirangawo nti ono kwezi tumuwe bondi oba tetumuwa era obwo buyinza ebulina kati ekyo bw'okikola oba oyingiridde powers ezo za police ekyo kimu ekyokubiri tulina omuntu yenna erina okuba ne presumption of innocence nti omuntu otwalibwa nti omusango tonaguzza okutuuka nga kooti egusalidde negukusinga oba gwe kennyini ng'okkiriza n'okola confession noga nti ddala omusango nagukola ekyo nga tekinnatuukawo oba oteeberezebwa buteeberezebwa okutuusa nga gavumenti ereese obujulizi bwonna obukuluma now ekyo bwe tukivaako poliisi etteeka ligigamba nti bweneekwatanga omuntu anaamalanga essaawa 48 48 bwe gaggwako kitegeeza muyina kumuta poliisi emala nesussa obudde obwo omuntu abeera mu kaduukulu ekintu ekimenya amateeka kati abanoonyereza poliisi mu kunoonyereza kikitwalira obudde buwanvu okunoonyereza oluusi enoonyereza paka neeremewa okufuna obujulizi kati Museveni ayagala tugamba nti awo omuntu asigalenga mu kaduukulu tuli fenna kati omuntu yalibadde akwatibwa nga poliisi emaze okunoonyereza nomalamu essaawa 48 bwe bafuna information ne basooka bakunoonyerezaako naddala bwe guba nga si musango gwa naggomola ne bagubeera gwa naggomola ne bafuna bulungi obujulizi anti oyinza okudduka katugeze wasse muntu ate tugambe tuwassa omuntu katugambe bw'oba sse omuntu ekyo kirala ne bw'obassa omuntu ebitandikirwako ebiraga bibeerawo kubanga obujulizi okkirizibwa okwongera okukyusa obujulizi bwo okkirizibwa okukyusa empaaba y'omusango wakiri mu budde obwo obutonotono tukwatagana kati obeereyo kati bw'ogamba nti omuntu toyagala afune bondi poliisi emuwe bondi obanga ategeeza nti etteeka liri essaawa 48 oyagala kulirinyirira kyekisooka ekyokubiri presumption ya innocence kitegeeza gwe tokitunuulidde nti omusajja oyagala kumutwala nga muzzi wa musango nga tolidde omusango tonabakakasa nti akoze eki nti aguzizza ekirala tukirabye emirundi mingi nga banoonyereza okumala ebbanga ne bamaliriza nga obujulizi tebabufunye buli mugenda mu kooti state kikyoyinawo nti mumpeemu wiikisi 3 state kikyoyinawo mumpeemu wiikisi 2 state kikyoyinawo mumpeemu omwezi gye bigwera nga obujulizi bubuze nga tebakyasobola buleeta mu kooti n'olwekyo kino okukikyusa kitegeeza kukyusa mateeka akiti ekyuke eya poliisi era ogende mu parliament bakyuse etteeka eryo
bitegereke bulungi nti kinaabanga bwe kityo n'ekitali ekyo tosobola talina buyinza president kumalaga kyusa mbeera eyo talina buyinza kakati president bwabanga tabulina buyinza naye ate nakikola bw'atyo kati mwe nga bannamateeka kiki musuubira okukola kubanga kati ffe tutunuulidde mwe bannamateeka mututeme mu nvuba eno ey'okutuggaliranga nga tetuwozezza kati waliwo bayita executive overreach executive overreach kitegeeza nti president kwe kweyambiza obuyinza obubwe obw'executive obumuweebwa n'abusussa nnyo n'asukka n'akontana ne constitution nti aba stretchinze nnyo ng'amateeka tegakikkiriza kiba kitegeeza nga bwalaba president Nixon ow'omu America bwe yali akolamu ebintu nga overstretchings amateeka executive powers kakitegeeza nti aba alina okutwalibwa mu kooti tukwatagana alina okutwalibwa mu kooti ekyo kitereere etaputa semateeka tuyinza ogenda mu kooti etaputa semateeka ne bataputa ekintu ekyo ne kitegeerekeka ekyo kimu ekyokubiri kati obuzibu bwa Aleese yalagidde poliisi yonna nalabye nayogerya poliisi oyo mwami yekituma naye nga tuli beetegefu okukiteeka mu nkola amangu ago bo tebalina buwongo busengejja constitution anti omukulu yamuwa omulimu ayogedde beetegefu omugezi wa poliisi yagambye nti tuli beetegefu okuteeka directive eya president mu nkola naye nga te directive ebe defeatinga amateeka constitution n'amateeka amalala kati kitakirizibwa kukolebwa bwe kityo kyalina okukola ekuba mangu nnyo alina numbers mu parliament alina kukizayo mu parliament bakitereze bajjewo bond kyokka jjukira n'ababaka ba parliament nabo bakwatibwa ne bateekebwa mu makomera kati awali obuzibu kubanga era bwe bakiyisa nabo bondi ejja bakwata anti goyinza okulowooza nti oli NRM ekyakagwo ne kakukwata wadde oli NRM ng'ovudde ne mubaka bwa parliament bammanirenda bakubanja oyina otomedde omuntu kyonna oyinza nokuba okyaliwo okyali member wa parliament n'okola omusango naye nga mutuufu omusango teri bujulizi bukuluma ekisooka amateeka gali bwe gati tokkirizibwa kuwaabira muntu yenna mu mateeka ng'etteeka eryo siriwandiike sipandiike era wano ne bwezita omuntu kwezi ninkutta kati ne mbabuuza nti etteeka liriwa eryonvunaana nga tebalirina ntambula butaala etteeka liteekwa okuba liwandiike siryakuteebereza ekira abantu bateekwa okuba balimanyi nti bw'okola kino kyekibonerezo kati gwe tokkirizibwa kumala gakyusa mateeka n'oteekawo gago nga tegategeeka yeesobera ne executive power ne olinawo okoma tosobola genda paka ku level ku kowa ya constitution tokkirizibwa kati ekigendererwa kiri ki nti omuntu gwe banaakwatanga nga yeekalakaasa kwaffe tuli bannabyabufuzi bakutereke paka lwe balyagala paka kalulu kuggwa kubanga emirundi mingi tubatugamba etteeka ligamba essaawa 8 balina bateeka ku nninga bagwiriza okunoonyereza obujulizi obuluma ono kati ate obujulizi oli agamba mbu ŋŋenda kusiba paka wendyagalira sigenda kuwa boodi ate ne mu kkooti yalagira dda zijjawo beyiro era ekyo kinakyo kibaddewo ekyokulwanyisa era beyiro mu kkooti kati wanayagala kitandikira ku poliisi naye nga bw'otunulira olwaleero amakomera gonna mu Uganda gajjudde nnyo abasibi bagamba tugendamu percentage 365 nti osanga ekkomera erimu eryali baddemu abantu 100 limu abantu nga 7 n'okusoba katonda wange naye nga bagamba omujjuzo ogwo guvudde ku bantu ab'obusangosango obutaliiko bujulizi ne babalemera kati obuzibu obuliwo nti kati okusanctioninga fayiro yo bateekwa okulaba nti state ateekwa okulaba nti obujulizi bwebwo eriko ebeera sanctioned awo newo waliwo obuzibu kubanga emirundi bigisinga state atuuka mukazi wattu oba musajja wattu nga talina kyakola ng'alina kusanctioninga fayiro egende naye nga tebalina bujulizi naye nga obujulizi tebaliwo ate mutandika kulwa ate twalituuse ku level ebusabira mu kooti buli kaseera nga tebuliiwo singa state aba n'obujulizi obumala n'agamba io nti noonya obujulizi bwonna ne bujjula mu fayiro twali badde tutuuka likuwoza buwoza naye ne ba io bambi batambula ne bakoowa anti oluusi okoowanga n'obujulizi nti buliiwo bye bakutaddeko bakupatiiseko bipatiike bajja kuva wano bakutajetige bagambe Tegusuulwa okutta akaana akatanneetuuka
obujulizi buli ludda wanti gwe gira obeerawo tuli kubuulira paka nomination lwezigwa notesimbawo oluusi muno bwe muvuganya nansana municipal nga yakupangidde nobeera okupoliisa awo paka kati bwe buzibu obuliwo fe abamu tukivumirira si kya buntu bulamu tekijjidde mu mutima mulungi era kigendedde kirina bekyagala okutagitinga wadde yabadde ayogera ku bantu ab'obulabe eri community abatemu ennyo naabo nti poliisi abo terina kubawa bondi kuba bondi egabibwa poliisi kati bwogenda mu kooti ate nolyoka okufuna bail kati nze mu kulaba okwange spirit mwekijjidde si ntuufu kyakwegendereza kaka tugenda kukola tutya mwe nga bannabyabufuzi kyakulwanyisibwa nnyo n'amaanyi kyetagisa genda mu kooti eyasemateeka etapute oba nogezaako okukikyalenjinga naye egeri gye tugeze mu period y'ebyobufuzi kitegeeza wa buli ekireetwa kati kireetulwa lwa byabufuzi kutajetinga bantu basaidi emu naddala ab'obukofiira obutono obumyufu kubatajetinga kubateeka mu makomera bwenansana munisipaali kiki kyosuubira okutukolera bingi naye nga okusingira ddala nze nga nze Tegusuulwa ekisinga obukulu kulaba nga obukulembeze bukyuka nabadde ngamba mukwano gwange twasoma naye bamunyumiza bambi yafuna obuzibu yagenda n'agayaalya n'afuna kansa kati n'asooka malwaliro n'asooka mu bahabo n'asooka malwaliro nga tebanazuula yagenda okutuuka emulago nga okugulu kwetaaga kutemako okugulu bakutemako tusaba mukama nti tebwasaasaana n'ekiseera kituuka bweba bwasaasaana kitegeeza n'okugulu okubiri kwa kutemako kitegeeza n'ekisambi bakwongera okutema bongera okutema Uganda bweri nti kansa yasaasaana nnyo engeri yokka gy'osobola ogitereeza mwami Museveni n'NRM nga bavudde mu buyinza yeyoka kyekiremye Museveni okukola byonna njogereko ebitonotono tusooke n'enguzi eyeereese byonna sente ezibbibwa mu nguzi zisobola ddala okukola ebirala byonna trillion ne trillion ezibbibwa mu nguzi oli naakwata etteretebbwa lya ssente n'adduka nalyo ekitone ennyo naye nga bw'otunuulira kye twali twagala okukola wano mu manifesto ya NOP ngenda kubangi baleetya wiiki ejja kye mwasubwa mu NOP nti twali twogera ku public education katugambe bw'ogenda wano e Rwanda zonna ziriko University of Rwanda teri KIU teri Mukono teri Mobuzi teri Ndejje teri Nkumba tekiriyo kitegeeza ki nti Nkumba omutindo gwayo n'ogwa Makerere n'ogwa Ndejje KIU byenkana abaana balina okusoma ku gavumenti Sanga Lyambogo Muhoozi ne mutabani wo ne mutabani wa mukazi ayo Kyakasooli bonna basogende Makerere wali ng'obwongo bwabwe bayimiridde so si bitiibwa era nga mutabani wa Kirumira mutabani wa Hamu mutabani wa Sudiiru bamumma ekifo ne bakiwa omwana w'omusajja avuga booda kuba yasinza obubonero ye system education gye twali twagala okuleeta gye mwasubwe ya NOP tukwatagana nti omuntu alina okufuna ssente nga buli omu ategedde jajja ssente n'otagwa bugwi n'ozimba ekizimbe ne tumanya nti ssente wazijje wano naye wano akeedi zaani zonna zijira naye twali amanyise mukeera bukezi nti mulimu omugaga mu Kampala mwana agaba ssente genda ekyonja wano olabe ebizimbe bimeruse kati kye twagala enkola yaffe twali twagala ofune okusinziira contribution yo bw'oba wasoma nnyo era ofune bw'oba oli musuubuzi mulungi ng'obusuubuzi obutegeera funa bw'oba Mukama yakuwa talanta n'akuwa talenti funa bw'oba oli munyiikivu funa ssente ezisinga ku munafu omunyiikivu afune ssente embeera ennungi esinga omunafu amanye nti nange nyina okwogeramu amaanyi nkole si kuba nti omulimi agenda n'alima n'afa ettoomi na buli kimu kyonna gw'omugezigezi n'ojja n'ogula benzi muntu yoza omulimi
nga gwofunye ekiralu olina okufuna nefuna ekiki ekyo bwa bulooka tolina kulyanga mulimi leka naawe yenkola ya nuupu gye twali twagala gwe tolina kulya ssebo olwokuba oli mugezi oyambala amataayi ojja ofotole bufotosi kubanga sisitemu gw'oli okufotola mulimi ayakeera ekya n'alima gw'omudondole ovuga ebbenzi ye n'akagaali kamulima okuvuga sisitemu erina kuba ya bwenkanya nti olina kulya kwekana na ntuuyo zo si kulya kubanga oli mugezigezi si kubanga olina gomanyi mu gavumenti awe mwagala ye Uganda empya ye Uganda gye tulinze kwezi omwaka 2026 ye Uganda entuufu gye tutandika okutematema wano constitution ya NOP banya si constitution ya NOP manifesto ya NOP abantu gye basobwa balyoke balabe sente zaali zigenda kuvaawa byali bigenda kukolebwa bagamba mbu naye wammwe abasajja bali ku sente abaliwa abakulu ba lead of opposition abali ku bukiiko bwa sente mbu bazikomba katika nkwecho okulabirako ekyangu enjawulo ya owekitiibwa ow'ebitaano yabikiriza nti zinabikwata kubanga tebyali tebimenya mateeka kati enjawulo ya loopu tewali bujulizi bumuluma era mu nkola eyaffe tetugenda kusiba muntu n'omu atali bujulizi tetugenda kusiba muntu yenna olwakalebule naye gwe tolaba nti no nuupu bwe mukuba abammwe bennyini mujja kubamalawo mukulu Tegusuulwa but anti nakugambye mukwano gwange oli gwe naggambye okugulu balina okutemako ebuwalabu simanyi sigendangayo ennono yaabwe ennyo ntambudeko mawanga ga buwalabu ne kasitobba omukono kacwa kasitoddamu okugulu kacwa abantu ne bakulabirako Veronica naye mukuba bukubi olw'okuba yagaana okuteekako omukono teyagaana kuteekako mukono era tewali gwe bawaliza kuteekako mukono yeyingira miitingi ng'agiraba miitingi nga yamisana ttuku miitingi ng'egamba kujjamu bakomishona Bwesige heading ng'era kweri impeachment of commissioners n'ateekako omukono bw'amala okuteekako ne wayita ennaku 3 n'agamba saabitegedde ne badde manyi nze mu kakiiko okuteesa ne bagamba akakiiko kaaki mbusikajjukira n'agamba Ssenyonyi yampaliriza nteekeko omukono nawulira agamba mbu nno ngenda kukulemberamu aba opposition tugende tuteekeko emikono yes ani emuteekamu omukono okumuyingiza paka muli Ssemugi yaguteekako olaba tumulinako obuzibu ne Segona yagaana tubalinako obuzibu mwagala basimbako abantu mmambe wa parliament ki atasobola kuwandiika kiwandiiko kya peegi emu ng'omala okuteekako omukono ate n'ogamba maama nkoze ensobi mbadde sirowooza kumugjamu Bwesige kye mbadde ndowooza mbadde njagala kutuula tunywe caayi yagenda okuteekako omukono miitingi eyaki kanso yali yaki miitingi yali atudde kati omubaka yennyini atasobola kutaputta peegi emu heading mubaka ki era be mukoma nsimbi oyo mwalonda ate kati bwe munaakuba abammwe munajjawo abalala si waffe sigamba ekyo epointi eri emu kyogamba mu opposition tetukirizibwa kola substitute munazikolwa ki muzikola wano wokka kyeŋŋamba tokirizibwa kola substitute mu nopo mu opposition teriyo balala ku ground Farida Nakabogo taliyo n'abalala tebaliyo no opposition ekola substitute naye njagala munkolere substitute ku Lubongoya muleete kataabu tukuki ku Lubongoya ekifo ky'okujja mu Kampala Central mutuleetere kataabu kataabu oyo substitute etegeeza bweti kujjayo oli n'oteekayo naye anti kati wano mu substitute gye mwagala okukola kataabu ajje Kampala Central mufumbira naye afune gy'alaga bali mwezi asigale wali awo mujja kuba munkoledde kyenjagala anti kakati ate era ekituufu si kyenjagala n'ekituufu okolerani nze kibiina kyaffe kya Nuupu kakati wali olabye Owaseno ng'agamba nti njagala maaniyo munamba gundi muntere mugundi nere muntere mugundi gwoliyo kirabyeko lwaki bwe tulonda lwaki bwe tulonda era bwe mba wa Nuupu mpaayo ekirowoozo kyange nti kataabu asinga Lubongoya amaanyi mu Kampala Central ate bali mwezo asinga mufumbiro nakawa East bwe nkyogerako sigambe nti muyina kikola tteeka naye kye kyandibadde ekituufu okoze ekirowoozo kyo bulungi ekirowoozo kyo ogamba kyalibadde bwekiti ate mwana watu Nuupu ewuliriza kyewokanya n'ebirala naye ng'oyogedde bulungi nti ewuliriza naye bwemala nekola ki nebalansinga neroda line up ekola ki kubanga mu kirasha musa okuba mwagala line up ndala naye nga tedde kukyayagala ndala
lwaki muganda wange Nyanzi ye alwanyisibwa okuva ku bwa road mayor Nyanzi abadde road mayor kyekifo kyeyalangirira okusooka naye kati ate muleseko bali muwezo omusajja wattu bali muwezo naye banenge ne lwaki tetulinda kadi nezigabibwa njagala osiibule lwaki kadi tetulinda nezigabibwa sooka osiibule kwa bino byonna bwe banaakuuma eyenansana municipal nja kweyambula nga nkolera ekibiina by the way nze wendi kasaba nakuuma eyenansana municipal bwatagimpa nkeera bukezi goberera president wange iwajalaga n'abakolegi banga banoopu kubakubira kadingidi nze yenkola bwetyo kubanga bajja kuba abantu bandaze nti lindako katujja tugenda noono nze sikiina mbuzibu era sobola kwesimba obwa namundigida siibula okulu kwezi tweyanzizza nnyo webale nnyo webalire ddala okujja okubeerako kye twogera naye nkwebaza lwaki nkwebaza abakulu abanuupu abasinga batya okujja wano naye tobayita wayitaani tekyetagisa kubayita wayitaani bwe nakuyita tewampita tewanoonya nakunoonya webale nnyo ne bayinza okuba bakyalina abalawo bakyapira naawala nga tebalina buzibu bajje ku mukutu guno okusinga okuyomba si kuyomba bajje ku mukutu tubawe obudde bateese naye okusinga okudda ku mukutu ate ne bavuga kati gwoyagala ani yenna gw'oleeta kasitaba ng'alimu ensa ajje tumuwe obudde ayogere ffe kye twagala yensi yaffe okufuna information ensi eno kati etambula ku information si byebiri ebyedda ebyamabaluwa naye akati bino byetwogedde olwaliro bijja kusula nga bituuse mu Amerika n'olwensonga eyo twandyagadde ekibiina ekijja mu buyinza kyekyandibadde kifuba n'okufuba okuleeta abantu akukaddemu ako ekibiina ekikola ki ekirwana okugenda mu buyinza ekijja mu buyinza tekyandibadde kifuba ennyo okutegeeza abantu ateeze wendi kale kati nze wano nze kyagulanyi wano kati kyenkwebalizaako okufuba n'ogamba nti kaŋŋende ku Kwezi Media Group ne Megatron yogere bwekiri mukama wange siibula batulaba tubasiibudde nnyo bannange tubaagaliza omwaka gutandika omwaka gwe gutandika tulina ekintu kimu ffe nga bannoopu kusiga okulula gavumenti y'NRM ne Mwami Museveni ave mu buyinza omuntu eyawangula yakwata entebe agituulemu era okutandika mu maaso mukama wange nja kuba njogera ku manifesto yali enkadde ogwo omulama tujja gwogera mutubuulire engeri gye mwawangula entebe nga mwayisaamu ababaka 5 ekyo tujja kuba tukyo ebyo byangu nnyo ebyo byangu nnyo ne nga tusiibula manifesto tujja kuba tukyogerako eri enkadde 221 abantu gye baasubwa kati ate bakama baage bajja kuba baleeta empya ate kuno mu kirabe tejjukira n'omusango ogw'abantu gwe bateeka mu koti y'abantu bagenda gusala 226 kale bwenti bwe mbadde ne muganda wange Tegusuulwa toli mwavu omutwe gwe mwavu agenda Nansana municipali ng'omubaka wa parliament okuva mu kibiina ekya National Unity Platform tuwuliziganye omulundi omulala bubeere bulungi mweraba Pallaso skini bonna boosi y'omu yabakozesa kati ekibatta be bavubuka Mwami Museveni alina okukkiriza nti generation siye wano yeyogerako n'olulica nagamba bakyali bange yeyogerako olwakaliru kyamuzi lwenyini nagezaako mbwayogera olulimi olwa geto bakyali bange nja babeererawo temutya nnyonze ndikaze wammwe tabandiki muzeeyi ate kakati abageto batandise n'omusika yekubako ne rap wano mpenkoni tojjukira baddewa kubeeza baddewa ekyo kyonna kyonna kiri ku kintu kimu kulwanyisa generation mukulu kwezi emyaka gy'olimu gye gyange n'abatulaba olw'ebifo byetakyasobola kugendamu lwaki osuubira okusangayo muwala wo oba mikwano gya muwala wo oba egya mutabani wo ssaawa yonna oyinza okuleeta obuzibu Pallaso muganda wa kamiliyoni era naye balina gye basamba badda bamanyiddwa okumala ebbanga lyonna ono yazze okusinzira obufaananyi bw'endabye oba bwabadde kiro bataalaze ez'amaanyi ne balumbira ddala ne baasa buli kimu abafangoni ne babaleka nga babayiye amannyo wetukolera kati wakayita essaawa 8 sinafuna ripooti n'emu gye ndabye eya poliisi ekyogerako n'ekirala oli yalinnya ennyonyi yakoze eki yagenze effujjo eribadde likolebwa walabye ne ku nkuuka bano embeera gye baataddewo walaba omwana oyo sikini simanyi sikini kyejja ku kavule najja n'atawanya ekitebe kyonna kyonna n'akifuwa yaswama abantu nga bataliwo najja akola effujjo lyonna tewawulira wadde poliisi egamba nti gwe ekikolwa ekyokola kityobuula kimenya mateeka kisosonkereza kiweebuula oyagala kuleeta ntalo muyimbi ate eri byabufuzi singa yagenda kamu ekiwa Bobi Wine ekyo kyandibadde kyanjawulo kirala ate Bobi Wine okuyimba takyayimba birala nnyo Bobi Wine ekyabagamba tufune tutereeze etteeka eriyamba abayimbi buli omu asobola okufunamu
omugenzi Ichuli yali yayogera nze simanyi nnyo bya music ng'ayogera ku Aleese oyo namwogerako nti engeri gye yeeyisaamu gy'ayogeramu engeri gy'akola ebintu alinga mupange mwana wattu Skin ng'alinga mupange engeri gy'akolamu ebintu bye byonna naye nga nze Skin simumanyi kati bwe nkitunuulira wano debate kati gitwogerako olwaleero yaabo ababiri kikye baagala buli omu afuna ejje lyakomandinga ng'ateekebwamu ssente nti kati gano amagye ga Pallaso gano amagye gaki ga Skin kwezi bwe twali twakula ffenna twakula ffe tumanya nti oli mu Russia oli mu America yawo era nze ndi mu America oli mu America nze nga ndi ku Russia ebiseera ebyo oba okiraba ng'oli mu Russia oli mu America waliwo olutalo lwa Iran ne Iraq olwo lwali olwakasabembe nalwo lwakwata kati nali mu Iraq okwata eno awo nali mu Iraq mu biseera ebyo kati ezo entalo ziwugula naddala abavubuka ne bafuna abakulira gwe bakiririzaamu nga ye Skin ye Pallaso project erimu ssente nnyingi nnyo era kyova olaba twakiraba nga Ndokayihola bwe yafunanga abaana ne bakuba abantu emiggo nga poliisi tebakwatanako kati project eno alwandika script y'omu naye nga kisobokera ddala omuntu okuba nga awagira omuntu naye nga takimanyi nti gwawagira oba ebikolwa bye biyamba oli kati abantu kye balowooza nti state okutuukako ye kenyini namba emu yalina okujja ayinza okuyita bantu 4-5 nga tokimanyanga nti okolera ye naye nga tookolera ye ekisooka bondi creation ya teeka tukwatagana kiri mu mateeka kati bw'osoma criminal act ne police act bikulaga nti omuntu anawanga bondi ne bondi police eyina discretionary powers okwesalirangawo nti ono kwezi tumuwe bondi oba tetumuwa era obwo buyinza ebulina kati ekyo bw'okikola oba oyingiridde powers ezo za police ekyo kimu ekyokubiri tulina omuntu yenna erina okuba ne presumption of innocence nti omuntu otwalibwa nti omusango tonnaguzza okutuuka nga kooti egusalidde negukusinga oba gwe kennyini ng'okkiriza n'okola confession noga nti ddala omusango nagukola ekyo nga tekinnatuukawo oba oteeberezebwa buteeberezebwa okutuusa nga gavumenti ereese obujulizi bwonna obukuluma now ekyo bwe tukivaako poliisi etteeka ligigamba nti bweneekwatanga omuntu anaamalanga essaawa 48 48 bwe gaggwako kitegeeza muyina kumuta poliisi emala neesussa obudde obwo omuntu abeera mu kaduukulu ekintu ekimenya amateeka kati abanoonyereza poliisi mu kunoonyereza kikitwalira obudde buwanvu okunoonyereza oluusi enoonyereza paka neeremewa okufuna obujulizi kati Museveni ayagala tugamba nti awo omuntu asigalenga mu kaduukulu tuli ffenna kati omuntu yalibadde akwatibwa nga poliisi emaze okunoonyereza nomalamu essaawa 48 bwe bafuna information ne basooka bakunoonyerezaako naddala bwe guba nga si musango gwa naggomola ne bagubeera gwa naggomola ne bafuna bulungi obujulizi anti oyinza okudduka katugeze wasse muntu anti tugambe tuwassa omuntu katugambe bwe basse omuntu ekyo kirala ne bwe basse omuntu ebitandikirwako ebiraga bibeerawo kubanga obujulizi okkirizibwa okwongera okukyusa obujulizi bwo okkirizibwa okukyusa empaba y'omusango wakiri mu budde obwo obutonotono tukwatagana kati obeereyo kati bw'ogamba nti omuntu oyagala afune bondi poliisi emuwe bondi obanga ategeeza nti etteeka liri essaawa 48 oyagala kulirinyirira kyekisooka ekyokubiri presumption ya innocence kitegeeza gwe tokitunuulidde nti omusajja oyagala kumutwala nga muzzi wa musango nga tolidde omusango tonabakakasa nti akoze eki nti aguzizza ekirala tukirabye emirundi mingi nga banoonyereza okumala ebbanga ne bamaliriza nga obujulizi tebabufunye buli mugenda mu kooti state kikyoyinawo nti mumpemu wiikisi 3 state kikyoyinawo mumpemu wiikisi 2 state kikyoyinawo mumpemu omwezi gye bigwera nga obujulizi bubuze nga tebakyasobola buleeta mu kooti n'olwekyo kino okukikyusa kitegeeza kukyusa mateeka akiti ekyuke
eya police era ogende mu parliament bakyuse etteeka eryo litegereke bulungi nti kinaabanga bwe kityo. Aba Divine Joy Stores Limited bakutuusaako